Ndi ku Sipaka TV live banda babulungi nnyo akasajja akembwa ka promoter mwebale nnyo mwenna abali ku Sipaka TV mwebale nnyo Sipaka TV eno keyatandise tuteekamu ssente ab'ebivulu ate awo egenda kubeera waggulu mu bire esinge ne TV zonna ezibadde zepampalika. Mwebale nnyo kuteeka ssente mu art n'okupromotinga abayimbi beeka ne bapromota beeka. Mwebale nnyo. Mumbuuza ki olwaleero? Kye tukubuuza tubadde tuli awo twakoma okuba ku press conference y'Enkuuka ng'owadde abantu bano ababiri ng'obataddeko akazito Alien Skin ne Ronald Mayinja tebeesembereza adde olubiri obulabe bukeeredde olwayo nga tulaba posti eyitingana ku mitimbagano nga Abitex Promotions alina bya postinze bye twagala twewulira okuva mu kamwako baddala bibadde bibyo. Abitex ngendera nnyo ku kkooti y'abantu funa abantu ab'e Canada bonna bamuseze bweru nga balina ensonga ne bagamba mwali tulekedde amasitooni n'ajja n'atuyimbiramu naye muteeko obukwakkulizo ogambe nti ennyimba z'alina okuyimba ayimba ebyagaanye bizzeemu obunkenke Africa Land Road. Nange kyenkoze sibadde mubi nenteeka nepostinga ku peegi yange nga bwekimanyi nti peegi yange peegi esinga okugoberwa mu Uganda nembagamba Ronald Mayinja oba wakuyimba mu Nkuuka kkooti y'abantu egamba bweti tolina kuyimba nnyimba zino wammanga. Posti nengiteekayo ku makya naye bwe tugenze mutabamuruka wa comments ezisinga zibadde negative era ne zigamba tetugeza ne tumulaba mu lubiri ne bongeramu ate sitampu ennene ate sitampu y'abatuuze bakeye bakama baffe ne bagamba asooke yeetereeze agira awummulamu agira ayimba mu bivulu ebirala ne wano sayidi y'Enkuuka eno 31st agira atulekamu si mu bubi ate sigamba nti omuntu bw'otayimba mu Nkuuka oba ofudde neddala kuba ndi kale ekivulu kya kitiibwa mukolo gwa maanyi ekivulu buli muntu kyalibadde yeegomba okuyimbako era omuntu akugamba nti seetaaga kuyimba yeeyo oyo music industry aba kyalina olusozi gambalagala. Era bwe twogerera nga nsinzira ku Sipaka TV twagala nnyo okulemera ku kintu tubenga ate abaagala okunyiiza omuntu mu bugenderevu kubanga amanyi omuntu yali ow'amaanyi ensonga lwaki tumwogerako singa tabadde n'amakulu nnyo gali awo twalibadde nakati essaawa zino situmwogerako naye nga comments bwe tugenze mu comment section abatuuze ne bagamba nno abasinga obungi era bwe twogerera tulemera ku tuddamu okukonfaminga nti Ronald Mayinja tetujja kubeera naye mu Nkuuka mpozi baabanga agenda kujja ng'omulabi ajjukire nti okuyingira $1,000 naye ng'okuyimba mu puroguramu omukulu budget event gyagenda okulangirira ku Lwokubiri olwa wiiki ejja line-up ya buli muyimbi agenda okuvaayo tumutegeeza nti essuubi liveeyo tojja kubeera ku lisiti y'omwaka guno ey'Enkuuka mpozi ng'ojja kubeera ku lisiti ez'abantu abalala naye nga tetulina buyinza bugoba abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka mugatta bantu Abanyankole tuli mu Buganda tweyagala tufunanga mu buzibu bwonna. Ssaabasajja Kabaka tasosola oba oli Muganda oba oli mu Lugwala ye asembeza abantu bonna. Tukola Enkuuka y'omulundi guno tulina abatoolo bagenda kukiikirirwa Hinda Aileen ab'Emwankole bagenda kukiikirirwa Bweyigi 256 Omega ne Truth ab'Omwankole ab'eri Busoga bagenda kukiikirirwa Yalidi tulina n'akaana kalenzi kana akayimba oluyimba lw'Ebusoga manyi balina amannya mazibu nnyo eyayimba ku mukolo gwa Kyabazinga amannya jagakwata mpola mpola ne bamutani acidic vocals amannya mazibu bannange lwaki temwetuma amannya gammwe gayisa abiri naye amannya ga kizungu gatutawaanya naye nga abaana Abasoga abo bazze nnyo omulundi omwaka guno Abasoga balaze nti balina talenti nabo tugenda kubeera nabo ng'obufunze Emmengo ffe Enkuuka si yaffe ng'aba Abitex Promotions ng'abakitegesekese abamu ebapromota bannange muli Babagobye events bonna Enkuuka teba yaffe naye batuwa just bwimukisa ne batugamba nti ku luno tugiwadde Bajjo. Tetulina buyinza bugoba bantu mu Nkuuka naye ate tulina obuyinza obusalawo ani agenda okukola ki okuyimba okusinziira ku demand
ebeeriwo essaawa eyo. Okay, mukulu wa Bitex gwe nga bw'obadde osazeewo naawe osonyiwe Mayinja oba naawe omureconsidering okubeera ku kakati ffe tetulina buyinza busonyiwa oba obutasonyiwa naye ffe tugendera nnyo ku bantu majority abantu abangi boogera ki kyova olaba Bitex ebiseera ebisinga baganda akasijja ku kalogo mbala nnyo nze onsanga nga ndi mu kabaala mmanyi oluyimba olutambula kati essaawa zino Fiki Gaza kwali nyinza okunsanga nga ndi mu kumenyeka omuziki ne Fiki Gaza nanga omusajja omukulu kuba nze muziki w'omulembe guno ekigambo ekituufu muwulira era mugoberera ninze muziki wange wakadongo kamu era omuyimbi wange yaliwo ebyafaayo ebbanga lyonna bamuyitanga Paulo Kafeero muyimbi wange owokubiri hama ne basudde muyimbi wange owokusatu bamuyita hama ne Fred Sebatta omuyimbi wange wakadongo kamu lwakuba yasiramuka bamuyita Vincent Segawa nze ndi mutu wakadongo kamu naye omulembe guno begugamba nti kati gusonze wano nze kyebasongako kyenkola ki kyentambula nakyo kakati nateekayo post mabegako neŋŋamba mumbuulira abayimbi era post ezo zimu ku post ekyasinza okutrendinga wano e Uganda bangoberera ku Bitex promotion bagamba mwagala bayimbi ki be mwagala Bayimbe era yasinga okwogerwako ennyo yali Bobi Wine n'abalala naye ate yasinga okwogerwako era yali Alien Skin nga naye ayogerwako mu mbeera etali ennungi tomutuleetera oba ebigambo byazaayogera eri abantu nebibanyiiza kati nga tulino omuntu gwe banoonya bamuyita Kibalama ayinza okuba nga yafa oba nga gyali bazadde baabwe famire zaabwe bali eri bakaaba gwe nolyoka ovaayo notandika okudaalira mu nnaku y'abantu Kibalama yaani mumulaba ebigambo ebyo byanyiiza abawagizi era ensonga lwaki bamukakkanyiza ne bamuvaako ensonga lwaki tetugenda kubeera nabo naye nga ffe tetulina buyinza bugoba bantu Ssaabasajja Kabaka takola ki tagoba bantu abantu bakuvumye batya banvumye nnyo ekikulumye ennyo omulembe guno bannaye gwe abavubuka abatayagala kumanya bakuvuma ne bakuvuma nomala n'otegeera bakuvuma ebivumo ebikadde ne biggwayo ne bakuvuma n'ebipya ne biggwayo naye nga bendi nti ndi musajja ataggwayo mu bivumo ebyo ate njigiramu era banvumye nnyo ku Ronald Mayinja ne banvuma ne bansensebula ne mbagamba bannange mpanise emikono nzaani ajeema Ronald Mayinja sobola kuddamu kumwogerako ne Alien Skin bali out naye nga mwenna mugenda kufuna ekintu ekyomulembe ku nkuuka y'omulembe guno nange kenyini agiteeseteese nange gyesonga ogiraba babayimbi tugenda balangirira ku lwokubiri stage manager ajja kubalangirira abayimbi abasukka mu 100 era mubeereko ku live tujja kubeera ku Spark TV nga tulangirira ajja kuba nga asomedde ame agenda kuva ku 10 okudda waggulu mpaka bayimbi asemberedde ddala ku number 1 naye nga abaana mubasuubire bonna ab'omulembe guno bafiki Gaza abo bamudrwa bafiki Famaika abaana ab'omulembe guno ba CD vocals abalina ennyo besinga okutrendinga bonna tugenda kubeera nabo saagala kwewa mulimu ogutali gwange mulimu gwa bajjo yagenda okulangirira line up ku lunaku olwokubiri ate tugenda n'okulangirira juza tanka oleeta abantu mu Nkuuka aba bodaboda yonna gye muli mwetegeteege ku lwokubiri tugenda kujuza boda 20 kasita okuba akalawo k'Enkuuka n'okakuba bulungi nnyo n'oyita abantu mu Nkuuka nga tukuwa reflector bagita reflector eno gye mwambala ng'eriko ekigambo Nkuuka nga tugenda ne ku Shero oba Toto oba Kobiro nga tujjuzawo amafuta Enkuuka y'omulembe guno y'omulundi guno twagituumye Nkuuka Tobongoota mwebale nnyo bali ku Spark TV okujja mwena kyombuuza kyalina kyembuuza ku lunaku lw'Enkuuka twalabye muno Alien Skin ataddeyo muto wange Alien Skin mwenze sitya kumwogerawo kubanga badde wange ebitugatta tebigenda kuvaawo kubanga akyaliwo tukyasobola kwawula Bitex na bajjo naye mbaddeko ko olwaleero ku haamu mu dduuka libagamba libagenda okukoleramu enkwacyo nendiraba edduuka ddungi dusanzemu entebe 3 nembabuuza bannaye enkwacyo egenda kubeerawo ne bandaga edduuka nti enkwacyo festival egenda kubeera mu dduuka awo nengenda nekusizawo n'ebifaananyi kubanga ekisaawe kikyaddaabirizibbwa tekinaba kuggwa naye nga bwekimanyi nti ye kyayogera abawagizi be kyebagenda nakyo naye ng'ekigambo ekituufu edduuka lookapu 12 dduuka liri wali enakivubo lookapu 12 nakivubo bwe mugendawo dduuka mujaddira abamu mugenda okubeera Nkwacyo festival lituuza abantu wakati wa 3 na 2
bakyo wegenda okubeera naye wakikonfaminze nti bagenda beerawo awo bagenda okubeera awo kubanga nabadde ŋŋamba nti ekisaawe kyebatanaba kuggulawo ate omukulu yakifunye ddi nentambula ng'omusajja omukulu akkiriza mu risaaki naye bentuuse nakivubo lokapu edduuka namba 12 lituuza abantu wakati w'12 ku 2 we bagenda ndowooza oba oli awo okubeerawo kubeera embakyo festival bannaye kanve ku Spark TV tubalinze mu Nkuuka ennaku z'omwezi nga 3 mu December twagituuma Enkuuka Tobongo ey'omulundi guno tosigala waka aba bodaboda togi